Munnange gamba nti otyo eyo nga tuvaayo sitani nga kimuluma sitani mu bingi ebyamulumye ebyagenda Mengo teyabyogeddeko sitani yate bimukwatirako ng'alumba Pentagon. Ubira Yesu engalo ez'amaanyi. Ngambira neba nti eryokanga n'ebya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Ennaku omusambo eziise kye batayogeredde Pentagon tekiriyo. Sitani atuwadde ne ku magezi aganaako mu bwakabaka bwa Katonda. Sitani atuwadde ku magezi n'atugamba sente eziriwo tugulemu pavers. Tugulemu pavers kala toba tuliziteeka wanga tusima omusingi. Tugulemu pavers kala niye tumwalirire. Sitani n'atuongera amagezi sente eziriwo. Tukolemu ekkanisa entonotono. Tukolemu ekkanisa entonotono mu sente eziriwo. Akano kembabuulira abalina okukolesebwa namwe abagenda okuba n'okukolesebwa. Kyova olaba abagagga bwe baba basitula projekiti zaabwe bazeetolooza ebibaati agula amabaati nga gasereka ekyalo kiramba kwewala mitwe gy'abasiru ku contributinga mu kyakola. Oyinza okikiriza nti buli yalemererwa alina pulaani mu mutwe naye nga mbibibi. Kaakati tuteekewo ate akazimbe akatonotono ate tukakoone. Sandi byogeddeko kubanga bwe mbyogerako basanyuka bagamba otyo kati twamukutteko abadde tayinza butayogera naye nze naguma dda ndikawonawo w'amasasi. Sirina namba mu magye naye ndi omu kwabo abali ku rekodi z'emulago nga banzijanjabya okukubwa amasasi era enkovu z'amasasi nzirina. Kati nze sikyayina kyemba tebakulimbanga. Ekyokulwanyisa kya Sitani ekisembayo yakijjayo n'enkomawo nga moga. Naye ate ebigambo ebyo ebyogerwa bikosa abato. Kyova olaba Yesu teyajja kutta yajja kulokola. Naye yagamba nti omuntu akosa omwana omuto bamusibemu ejjinja. Yesu si ye mulokozi. Omuntu we bamutwale bamusule mu nnyanja bamusibemu olubengo bamusule mu nnyanja n'omulamba gwe tegwetaagisa kulabika kungulu kubanga yeesitazizza abato. Bwe yali ayogera kwesitaza abato yali tayogera ku babebi bamwe bemuyonsa, ayogera abato mu mwoyo. Ayogera ku bato mu mwoyo. Abato mu mwoyo obeera wakalokoka. Tuli mu sizoni ya makungula. Sitani kati yakirengedde dda nga 18 Good Friday Kanani ajja kubooga basigale n'ebweru naye Sitani aga nti awe tuwali wajja kuŋŋaanira naye buli jerasi yatuwa publicity. Era okusinzira bye boogedde mu wiki babadde bamanyire era tuwali muntu agenda kujja kubanga babanja bagamba tugule tenti empya. Mbu sente ezo eziriwo tugule tenti empya. Bwe tumala okugula tenti empya ate babanja tuteekewo ne pavers wansi. Bwe kiba tekibadde bwe kityo tuteekewo ekizimbe ekitonotono. Abatabeera wano bakooye ebisooto. Abatabeera wano bakooye enfuufu. Abatabeera wano bakooye enkuba. Abatabeera wano bakooye omusana. Abatabeera wano bakooye tenti enkadde baagala mpya. Bagambe nti muswadde ekubira Yesu engalo ez'amaanyi. Teri ngeri gye tusobola kikolamu ne tuzimba nga tutaddewo ekibaati azini nga tebasobola kuwulira bye twogera. Singa kisoboka
twandyogedde nga ffekka naye tekisoboka. Olwekyo mukwano gwaffe ali eno naawe ali eyo, kkiriza bawulire nga bye twogedde, babivuunule nga bwe baagala, naye ggwe tegeeranga amazima. Gwe tegeeranga amazima.